Wonderboy UG Nevik exclusive atubebaza okusubscribinga ku YouTube channels nebbiri mutufudde abamanyi nyongero kujjukiza nti Vik exclusive ndi ku social media platforms ezenjawulo TikTok, Instagram, Twitter ne buli wamu genda following eko ojja kuba ofuna update. Olunaku olweggulo abamanyi ku Country Club wali eri ebuziga Eddie Kenzo yayise olukungana lw'abannamawulire Bunnambiro okusobola okubategeeza oba n'okunyumyanyumyamu nabo ku biki ebyamuviirako akabenje akeyafuna olunaku mu wiki eno yennyini navaayo emabega wano nembakola video oba nemba updatinga ku kabenje Eddie Kenzo ke yafuna naye bonaawuliriza bulungi video eno buli kumpi kigambo kye nakozesa buli ki analysis gye nakola kabenje ka Eddie Kenzo yagyogeddeko nga bwe twajogera ekyo nno kyongera tufuula abakugu mu nsonga z'okunoonyereza n'okubalaga nti ebigambo byaffe sometimes atekubeera like kunoonya likes na views. Thank you so much okubeera nga mutu followinga n'okubeera ku source ey'enjawulo. Wano Eddie Kenzo yabadde yeewombeeseeko nga bali kumusabira tutandika okuba nga afuna press era omukulu Alan Cruz ye yabadde akulembedde essaala eno nga Ibra Keys Mukasa ye yabadde akubiriza press conference eno. Tugenda kuba tuwulira Eddie Kenzo nga atunnyonnyola n'ebibuuzo ebyamubuuziddwa bannamawulire ab'enjawulo. Nkusaba ogire ng'osubscribinga wano ku Vik ku Wonderboy UG ne Vik exclusive zonna YouTube channels zaffe era tuddukanyizaako mirimu nga tuweereza mmwe ba queens ne ba kings abagenda maaso ne musubscribinga. Thank you so much. Temukowa temujjanga okwo katutandike press conference ya Edirisa Musuuza nga atunnyonnyola biki ebyabaddewo naye era nzikiriza nsooke nkujjukize nga sinnatandika press conference eno nti tuteekebwamu ensimbi abannaffe ba Ronan Sons bano nno nga basangibwa Kireka wali eri Kamuli Road nga bakutuusako obuma obw'emulembe obukuba emberenge. Namba zaabwe ez'essimu munnange zezo zolaba wansi ku screen era nga kuliko eya 0759100049 ne 07504586 ne 68 beba Ronan Sons ayagala akuuma ak'omulembe ak'emberenga akuuma ak'omulembe ak'ebinyeebwa yitayoko batuteekamu akasente okulaba nga tufuna transport agenda gye mutabeera n'okutambuza emirimu gyonna egy'enjawulo. Ye Ibra Keys Mukasa ng'agezaako okuba nga atta press conference eno mu butongole. Katuwolekere. As a survivor of 3 accidents in a row, oyinza kukinnyonnyola otya omuntu who is a believer n'atali mukkiriza osimatusa obubenje busatu in your career, oyinza kinnyonnyola otya omuntu ali atulaba akkiriza mu Katonda n'atamukkiririzamu n'atabitegeera ebya Katonda ng'alaba birabo bawulira bimulimu? Honestly speaking, nakera ku machana ezikiriza okkiriza Katonda akugamba kuba tolina tomugaseeko kintu n'okkiririza mu ye era n'omwesiga buli kimu. Like for example Katonda agamba nti ye katugambe nti swimming pool ekigwamu wena n'owulira naye buli obeera ng'oli eno ate oli eno ekyoli muzikiti ekyoli oli wali gamba nti otawali oli mu kyakya ekyonga babiri abantu ebiseera ebisinga tebabeera we bayimiridde watuufu abika ebibiri taliyo olina okuba oyimirira Mukama Katonda byamukwasizza ze buli kimu ekyange ekyo kyenakola nenekwata Mukama Katonda era kwentambulira emotoka yakanfuula emirundi mingi olwajjo infact teyeefudde mingi jo yagenze neyefuula bweti neyeekulula negenda mpaka ng'eri eki naye accident eri yenasooka okufuna emotoka yenyola emirundi dozange ngenda neddawo neyemerera emotoka yonna naggwawo sansoba nagitunda bagitwalira bwerere naye Kama nampuliramu mu bulamu bwe yampa nensobola okuba nga ndeeteramu ebintu bingi. By then nali sinaba kuyimba nyimba nga Sitarosi nezimba Nice and Lovely netuleeta awards ez'amaanyi Mukama n'abanga asobodde okutuusa wantuusiza nawe wolaba. Of course ekintu ekyo kigenda kuleeta ekifaananyi kirungi nnyo gye bujja. Abaana baffe oba n'abaliwo kati abagenda okujja they are going to do more great things just because balina bwe balabyakikozesa so they believe it's possible. So ndowooza Mukama yali ankomezaawo nkola omulimu ogwo kati Mukama yanyongedde chance eyo ndowooza era alina kyayagala nkole era ndi ku maviiri y'okusaba Mukama azikiriza esikulu okumukolera emirimu gye kubanga nange nina bye neetaaga okukola tweyanziza nnyo tweyanzeege nga bwe nabanyonyodde
tujja muleka agenda awummulemu mwebale kujja nokiwulira kijja kuswaza ogambe nze nabuuzizza ekyo so nsaba tubuuze ebibuuzo nga bijja mu myaka gyaffe kikula kyaffe ne gye tuva ne gye tukolera kiba kikulu nnyo ekyo tujja kwaniriza ebibuuzo nga 3 byokka nja kusooka ne mwami Alan okuva ku BBS. Okay, Eddie kirinnya kyakutuuseeko naye twebaza mukama nti oli mulamu kyasobola otwala kariya yo mu maaso. Nze kinasinza okutyako kuba nti wavudde mu mmotoka nga toyinaako bisago so neralika nti oba ayinza okuba in bleeding kati bwe nkulabye wano ne neebuuza nti did you take time n'ogenda oba ne bakola x-ray oba bikikoze oyinza okujjanjaba ekyokungulu naye ng'ate munda wayisiddwa bubi nnyo oyinza obutayisibwa bubi naye bubi na damages naye bingi system y'omunda okubanga oyinza okubeera awo n'okugumuka ekiro oba biki psychological torture. nagenze ne bankolako x-ray checkups kuba nadde neebasa ekiro nempulira bubi era scared so I decided to go nengenda mu ddwaliro ekirira twavudde esaawa nga 9:30 ez'ekiro buli kimu nekivaayo nga nja kubeera bulungi just kyekango tekimanya muzika naye nga bibulungi. Ekibuuzo ekirala I think teri bibuuzo. Yes, Viola. Okay, Viola Swatini. Nze ekyenjagala okubuuza Eddie mwabaddemu abantu bana yesinga b'Uganda naye waliwo bitambula nti mubadde n'abasirikale abamu nga ba SS ate tumanyi nti abantu abatambula nabo bakagoberera badda mu gavumenti kyabadde kityawo kiralifayira ani yagambye biri ku social media sitera nnyo kwogera mbwe za social media so si bituufu. Tujja kwanirizayo ekibuuzo ekirala. Ruby Eddie omuntu omulabe we yabadde yeeraliikiridde ayagala omu okukifaananyi woba ojjukira bulungi akabenje kano kaaguddewo katya era kazze katya kye kyakaleese efatoli kano akabenje kano ekyakaleese we balisira ekibuuzo akabenje kano twazuukuse saa 12 kubanga omuntu gwe nafeeko yadde mukwano gwange ate nga mulabye kubanga ndi muto kati yanumye nnyo so nze nabaddeyo mukubategesi kati nensalawo nkere nnyo ku saa 12 ntuukeyo mu budde nsobole okukiryalinga bills n'okutegeka okulaba nti tumuziika bulungi kati twakedde nnyo baisaawa 12 twabadde kuku kati zade zolengeri kitundu awo ezakootinga big tutuuka awo twafunidde obuzibu kubanga asoose kubaako bantu obudde ndowooza ekiro tubadde tonyeko kati kubo lyabadde liribeti ate awantu awo baŋŋambye abantu bafunirawo nnyo obuzibu awo wetwagudde bayitawo maya ogenda ku station Starbucks baŋŋambye waliwo akantu akabuuka emmotoka bwegwamu ebanga ebuuka so badde nsaba n'ababekikwatako abakola enguudo baŋŋambye abantu wakosa abantu bangi musi special ababoda baŋŋambye bafunirawo nnyo obuzibu kati kkubo lyadde liseerera bwe yaguddemu bweti netandika okuzunga nezuunga mpaka olwatutuusiza netusula mu trench kubaza mukama nti yatusudde mu trench awo osanga singa twagudde ku kkubo flat twandibadde tutwawo mukama yatuyambye yatuba mu mwala tusobola okuba nga tusagalagenda naye emmotoka yoiba ekyo si kikulu wadde akatono kasita obulamu bwobuli bisigale tufuna nze Waso Emmanuel okuva ku YouTube channel ya Waso Emma. Kyembuuzaamu katono yabadde motoka kika kya double cabin yabadde asente nga mega era esuubira okuddawo. simanyi oba enaddawo okusinziira bwefaanana naye motoka ezo zanjawulo bazitunda bbeeyi zanjawulo eyange nagigula ndala endala so saagala nnyo okuddamu kubanga zisiŋŋanasiŋŋana myaka naki and I don't think it's important okuleeta emiwendo gy'esente mumawulire. kale tujja kwanirizayo ekibuuzo ekirala kimu omukulu tumutagenda awummule bannange nammwe mugendere babakwata kafyu
Sanchez. Amanda Sanchez. Waliwo ebitanda ku social media era ne privacy abaddewo abagamba ababaddewo abantu balala edi emmotoka tewabadde mwabadde mukyalo yo mukyalo embeera embeera ebyetya babaddemu ne family babaddemu ne family nyina abantu abakulu abava ku kyalo gyemba ababeera Kampala so nyina bonna baddempaddeko lift sebo nabo badde wali mutuuzi Edi, kino kisembayo mu accident eyo ligamba okuba nti essimu yatwalirwa ate wano nkulengedde ndaba essimu waliwo eyabuze Alangu yangu bagitudde. essimu yabuze naye nabadde mu fiya kati kijja kulema nti nalina amaiti wabayo akalina no kanubuno business fund ekiteisina yanene eri awo there is some very good important contacts zenkozesa bwobanga oliyo kaleeta ejja kuwaayo ekirabo kubanga inga bugebeete walinyo ekinene si smartphone nti onabakugodikizaasa Kale,